Kasubire nti no mwasuze bulungi mujja baliko jonna gye mutuusako engalo gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mwebale obutakoowa kumpagira nga mulaba videos enteeka wano eno n'okulayikinga okusharinga saako nammwe abasubscribe nga buli lunaku Katonda abaddizeewo ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mmala wano eno nga mulaba videos zino amanya enzo Mubejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse n'agandese essaawa eno yennyini naye nga nkujjukiza nti toseetuka ngenda kuba nti enkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala nyongera okusaba gwe wenna eyakanneeyungako olunaku olwaleero mukwano gwange subscribe nga teekako akadde like nga video eno tweyongereyo mu maaso oleme okubeera nga ate omissinga out updates amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ewe tukeeredde enkya ya leero nga amawulire gatandise okubeera nga ate gabuna emitimbagano n'ebifaananyi ebifaanaganako weebityo ono nno si mulala ye Jajja Icuri abamu gwe bayita Isma Olexas emunange ng'ebifaananyi bitambula nga biraga nti waliwo munange Akatambi akatandise okubeera nga ate katambula nga ak'obuseegu ak'omukulu ono Jajja Icuri abamu ku mmwe kyemmanyi mulabika mwakalabye abatannakalabwa n'onsonyiwa so wakubeera nga ate nkakuteerawo wano eno olw'ensonga nti YouTube ebintu ebifaanaganako weebiti tesobola kubeera nga ate ebikkiriza era channel yaffe bayinza okugiggala senga ngezaako n'enteekako akatambi akifaananyirizaako weekatyo naye nga si byangu n'akamu si byangu ddala eboba social media inos kasita obaleetako essagaliko butereevu bakolayo kyonna kye basobola okulaba nga ate bakutereeza mu layini byo byonno ebifeeyo ewa Jajja Icuri mwe n'abalabye akatambi mwakalabye abatannakalaba simanyi naye nga munange bye byate ebigenda maaso ku mutimbagano songa ebyo nabyo mbitadde ku bbali obutambi bwengenda okubeera nga ate nkulekerako essaawa eno yennyini waliwo omukulu ayitibwa Godfrey Muwonge sakate ne TikTok omu ayitibwa Don Asia bano nno bavuddeyo nga boogera ku nsonga ezigenda maaso wakati wa anti Kaduka sakate ne mune Pretty Sise kinajjukirwa nti bano ababiri balinga abakola omulimu gwegumu bonna omulimu gwe bakola gwakubeera nga ate bafunira bankuba kyeyo business nkuba kyeyo yenna abeereeyo kwegamba ne baweereza ssente ababiri bano mbu ne basobola okubeera nga ate bakola ki bakolera abaana abo business bankuba kyeyo abali mu mawanga ag'ewabweru anti Kaduka yasooka mu business eno oba mulimu guno wabula ate ne Pretty Sisi naye n'amwegatako wabula ate ennaku zino waliwo okuvuganya wakati w'abano bombiriri bonna bavaayo ne beerangira ono n'avaayo n'akyojja ono n'avaayo n'akyojja oli kale no munanga ababiri bano bavuddeyo batulungamye ku nsonga z'ababiri bano saaka ate n'okubeerayo obugambo kamu bubiri bwe basuuliddeyo eri bankuba kyeyo naddala bakadaama abakola mu mayumba g'Abawalabu ngenda kuba nkulekerako obutambi buno jamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange bireke wabbali just eat the meat and throw the bones ngenda kuba nkusiibula toseetuka like nga video eno oba ogyagadde subscribe nga oba tonnaba mukwano gwange teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini goodbye for now mujye baleka bandabeera bampuliriza kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi mwebale nnyo mwebale ddala olwaleero nina omukyalo no bamuyita anti Kaduka Chloe ono bamuyita Pretty Sisi senga wammwe muwulirize bulungi baganda bange njagala ofunemu ekyokuyiga ate otambuze ne ka video kano nabo bakafunemu ekyokuyiga toweyagaliza wekka kasharinge baganda bange abakyala bano bombi bakola emirimu emituufu era batusavinga bulungi naye tewali mulimu ku nsi kuno gwogenda kukola ogutaliimu challenge ogifuna otya challenge ogifuna luvannyuma lwa kukola mulimu mulungi toyinza kukola mulimu mubi n'ofuna challenge tekisoboka osooka kukola mulimu mulungi n'olyoka ofuna challenge kati mwe ababiri anti Kaduka ne Pretty Sise temusuubira nti temujja funa challenge tewali muntu atuukiridde mwenna mulina ensobi zammwe naye nsaba anti Kaduka ensobi oba weakness za Pretty Sise zoba oyimirirako gwowe service ennungi ekyo kikwawuleko ono kati noono naye akozese weakness yo anti Kaduka Pretty Sise akozese weakness yo naye atuweereza obulungi fenna mwenna tubaagala ekyamazima mwenna service zemututuusaako zanjawulo kubanga ekyamazima ffe byatulema okukola yensonga lwaki ffe tubeesiga ne tubawa service ezo muzitutuuseeko era ne mututuusa ekyamazima ku bintu bye tubadde tulowoozaako okutandika nga twatya dda mwenna mukola ekintu ekituufu ate ne mukikola in a perfect way so temwekiiya kuba mwenna muli baana bannambi webale kundaba gwafunyemu ekyokuyiga
oberenga kikuyamba okubanga otandika business ng'okimanyi nti munnange naye bajja kuchallenginga oluvannyuma lw'okuwa services ennungi. Guys, munansonyi wa video eri yekutte mukono nga Madam Ellen business yo yeno mu butongole mukwano n'ekirala ba mikwano mbadde mbagamba nti oloselo zizino bw'obanga osuubula toyina genda kuba n'ate abasuubuza olina connectinga n'abantu ate abalala. For example, companies zezino okubeera nga zitusuubuza. Yesterday nakoze live bakasoma baabo batuuse dda akasawo musooka musituke ba mikwano mukebere bannange musuubuza. Wetwogerera essaawa zino Pretty Sisi yasaze eddiiro nadda ku side ya wholesale shops nga bulijjo. Kuno kwa tuyita okukompitinga okukoppa naye Pretty Sisi omukazi ng'omukopya yenna omukopya enjogera omukopya okwasama n'omukopya okusitama era wamukopya ne business ye. You people Uganda nga competition zifusa competitions kyova abantu abamu we prefer these advanced countries into osanga awantu nga munwa alina business gyakola olina okugiwa ekitiibwa nga ne bw'oba okozewo business efaanagana n'eyiye olina ku making sure nti muteesa ne mubanga ebintu mubitundira ku bbeeyi yemu okukuuma business zammwe. Watyo Pretty Sisi naye yavuddeyo n'ayingirira omulimu gwa Kaduka n'abanga kati naye yesimbye mu bwa wholesalers era kati ba customers be ba clients be yatookedde ku Madam Helen okubanga amukolera wholesale shop ey'obukadde n'obukadde ate kati ono okumanya yazze waliwo competitor akwesimbako n'ogamba oh my god ono naamusobola yoyo Pretty Sisi nga bw'omanyi nti alina akasigiri apakuuka nnyo ayagala nnyo okulaga nti oh god you can't compete with me. Naye mukwano njagala nkubuulire nti ebintu bya business tolina kujja na bugubugu bangi nnyo abazze ne bugubugu ne bamaliriza nga business zibasaze amagenda n'amadda. Ngenda kutwala mukisa guno nze okutegeeza Kaduka nti gumira ku bukyosiki bo gumira ku maduka ago aga lice kubanga bwe tuba tukola business tutunulira profits ne tutunulira ne rent wawe tugenda okuteeka business zaffe ne tutunulira ne community society abantu wetuli wali watya business esobola okutambula. Ono Pretty Sisi muveeko akakuuka nnyo nga bw'okiwulira agenda kutomera ate bw'aliba agudde teri ali mujjayo nze nkubuulidde kubanga speed ya waggulu nnyo ayagala nnyo okukakasa ensi nga waakola obulungi. Naye bannayuganda lwaki mulina effutwa tuwangalira mu communities ez'enjawulo nti omuntu akola business efaanagana n'eyiyo ayagala eyiyo eggwe ku ttaka at least eyiyo esigale nga eyimiridde. Nze mbadde nteesa nti tusobola okwegatta nga Abannayuganda ne tuteesa ku business ffenna okusobola okufuna mu kintu kino. Abantu muleetedde abantu okulekawo business zaabwe nga beetamiddwa ensi olina asalawo n'agamba no it's high time let me leave Uganda kulwamu abantu mwe ba competitor mwe abatagaliza mwe abalogo Omunnayuganda y'omuntu g'osanga nti wakoze business efaanagana n'eyiye n'atakunyega kigambo kyonna naye n'agenda n'akuloga okulaba nti eyiyo esiraana. Kati essaawa zino tugenda kutunuulira babiri bano nti Kaduka abadde yayingirira ebintu bya wholesale yava mu bukyosiki mu budaala n'ayingirira ebintu bya wholesale. Wenjogerera essaawa zino Pretty Sisi naye yavudde ku bya retailer shops naye n'alaga nti neera atandika okubeera nga agula wholesales okusobola okubeera nga acompetinga ne Kaduka. Okay, okukompitinga tetuganye because that's business. Tugenda kutunuulira ekikubo nti osanga wholesales nnyingi nnyo emu ku emu naye ekibuzo kyange kiri nti mmwe ng'ate mukitadde ku level endala okwerangira okulaga nti nze asinga tebikola magezi otherwise mwegaate bwe munaamala okwegatta musobole okuyimirizawo business zammwe. If not kumwe ababiri waliwo agenda okulemererwa ate nga talina muntu ali mukwatako. Kati wentunuulira muganda wange Pretty Sisi mukwano gwe bw'oliba ogudde simanya ali kukwatako kuba gwe kennyini oli mu bbanga ngahanga kwe baanika engoye olowooza ani ali kukwatako nga bukedde ku makya ne kaggwamu okusinziira ku sabuka gy'osabuka you know sabuka ng'omuntu atamanyi ne kye tuyita bank statement mu bulamu bwaffe. Do you have backup oba we kaliba kaweddemu kaliba